Omuntu ageya mu mutima gwa bakimanyi nti kyakola kikyamu. Omuntu atayagaliza aba akimanyi nti mu mutima gwe nti kikyamu. Ate somewhere oba naawe mu mutima gwo kimanyi. Wali olabyeko ng'omwana abaagiranga ennyabo n'atutunulira nti oyagala koppa oba olina kagundi bunotisi bw'oyagala okujja mu kitabo kye n'akikuuma papasi naye nga ekitabo kye tewaliwo kyamakulu obadde ogenda koppa mu notisi okimuddize. It remains the same, the notes remain there. Same book naye n'agaana. Emitima emibi mu bantu w'ebito wegitandika. Nze nabanyumizaako wano natandika kola we nali ntandika okwogera n'abantu and I was earning nothing out of it. I was an angel. When I started making it a business nga nabyenfunako mu mitima gy'abantu ababi era oli oyatufunamu kwegamba omuntu oyinza okuga nti olina omutima omubi omulungi omala kulaba muntu ng'afuna ekirungi n'olyonka weejajinga whether you are good or bad. Gundi atugirako bwate naye n'omugamba nti nkuguzizza ekidomola ky'amazzi kino nusu 10 ne wali bakitundawo 10 naye we bangulako abantu 10 nze nfunako naye oli tafuna nnyo lwakuba si bangi abamugulako. So oli atunda mmeka naye atunda 10 nange kyentunze. Kati oli ogenda okumulanga akufunako fitina lwaki? Lwakuba akulaba nti otunda. And before you know it, conspiracy theory nezitandika okubeera yakola bwati yakola bwati, but they are not basing bikibe boogera on facts. Kati mutima mubi gutandika bwe gutyo. Omuntu nkugambye ageya alinenge ayagala okulira abantu abalala nti bagudde mu mitawaana. Omanyi waliwo ke nasoma kawo nga kagamba nothing makes a bad man or a weak man feel good as a fall of a strong man. Gwe n'owulira nti gundi yabadde mugagga yabadde agira bwati yabadde alina ekyo n'okiwulira nti bamukuta amabanja baase nekikufiiringisa bulungi. Yali onse abo babadde batulabisa bituba nabagamba tasobola kubanga akikola ate abasinga kuffe we are the majority. We are broken somewhere. Naye omuntu bw'omanya nti nno kino ekintu kikyamu gundi bw'aba afunye ekintu kyeyo hakki ye naye nange kanneerwaneko ngenda kikola ntya.